Yes, Fadi TV ujimbandiza kade kano ngena kubasa mu subscribing ate munyigene kade comment section wili abaka bontera mu comment section ate sikalinga of following Fadi TV uji mbatumedeka abali kata abali Saudi Arabia abali Jordan abasinze Bahrain abasinze mu gwanga lya Oman ti mwebale kubanga mu following Fadi TV uji irambaga mati muri big nyo okubanga mu following aba subscribing ngambe bazokubanga mu subscribing abasaba kubanga mu subscribing na basa mu subscribing ate munyigene kade banambani updates eziba zitambadamula okwetola eggwanga lyattu Uganda. Pastor Bugingo Pastor Bugingo munansonyi wasenyiga ntawanyamuko naye nga Pastor Bugingo ensonga za Pastor Bugingo n'omukyala we ono omupya zikutte wansi ne waggulu ku mukutu gwa Facebook. Omukyala oyo Omunyarwanda afuuse omukyala Munyarwanda. Bannayuganda bangi beraso kugamba nti it will end in tears ku sadi ya Pastor Bugingo. Bannayuganda babadde tebakyogerangako ku social media. Webise bisinga bazibogera abantu naye nga bikakano oluusiira baawukanye social media bagamba ku social media buli omu kama eriapa ina kanganga kaita akamwa eriapa ina akamwa ngoli agya bogezi ekitukirira eriaba logo mu kwogera banange eriaba logo mu kwogera ku social media ngoli mu logo ekyo basoba bakyogera era bangi bazibogera ku kufumo bwa relationship y'abantu bangi nnyo nekakananga esanyiwo. Pastor Bugingo bukyanga afuna Susan Makula babadde tebatandikanga ku kintu kyakumukola kyakumwogerera nti it will end in tears. Babadde tebakyogerangako ne batandise okubanga bakyogera ku social media kati awo simanyi ninga besibye ku mugole omukyala omupya ku social media ekifaananyi kitambuzibwa mpola ku mukutu gwa Facebook. Pastor Bugingo alina ka video kakoze waliwo video yange gyensembeyo okukola waliwo ka video kentaddemu. Pastor Bugingo ng'alina engeri gy'ayogeramu ng'ayogera omusajja n'omukazi baati babateekerateekera kubeera mwenna omuntu asobola okwawukana ne munne essaawa yonna nti baba tebabatondera kubanga mukufa nga muli mwembi. Ka video ako bannayuganda abasinga batandise okubanga bajajingirawo nga bagamba Pastor Bugingo abadde ku Susan Makula. Baga Pastor Bugingo alina omugole omukyala n'omukyala omupya naye agezaako kubanga abuzaabuza naye ng'alina omukyala omupya Pastor Bugingo. Bannayuganda bangi nnyo bakoze eki bakisibyeko bakisimbyeko nnyo essira. Pastor Bugingo batandise okubanga bamwogerera ne Susan Makula nti it will end in tears. Ensonga z'omugole zikutte wansi ne waggulu. Jukira olunaku olwaleero Pastor Bugingo abadde ayitibwa okugenda ku ppate y'omwana we nga bamutikkira badde baamuyise naye alemeddwa okulabika ng'agendayo. Alemeddwa okukola ki okugendayo ku ppate. Pastor Bugingo yakyawa abaana be ne sekukyawa yenna. Omukyalo n'omugole atrendinga ku social media bangi bava nga boogera ku mugole ono. Twalaba mukyala Pastor Jessica Kayanja omukyala wa Pastor Kayanja ngayogera ku mugole ono bonga bo essanyu liba libatta balengera omukyalo ng'azze okuyingira mu relationship ya Pastor Bugingo ne Susan Makula bonga bo. Jukira mukyala Jessica Kayanja agamba nti Pastor Bugingo ebintu byonna byakola okubanga yesamba abaana be olwa Susan Makula ajja kubisasulira. Yagamba ne bwe buli baddi ajja kubisasulira era nga Pastor Jessica Kayanja avayo n'agamba nti kati ssaawa zino Pastor Bugingo atandise okubanga asasula ebintu bino byonna era omukyalo oyo eyayingidde mu bulamu bwa Pastor Bugingo yazze kubanga aleetera Pastor Bugingo okubanga yeekutulwa ku mukyalo ono atamuzimba. Kubagamba ebiseera ebisinga omukyala oba omuwasizza ng'olinayo abaana bo era ng'abaana gwe wabazaala. Lwaki omukyala abakukyaya abaana be akukyaya abaana bo kale lwaki abakukyaya abaana bo ate n'oyagalamu owuwe yagala owuwe nga bweyagala ne bali bwasooka okuzaala. Pastor Jessica Kayanja yakyogerako omwaka ogwa 2021 Pastor Jessica Kayanja yakyogerako ekintu ekyo naye era jukira 2021 ndowooza 2022 omwaka oguwedde ndowooza 2022 omwaka oguwedde ebiseera Pastor Bugingo yafunira Susan Makula ne bakola n'omukolo. Pastor Jessica Kayanja abyogerako n'agamba nti Pastor Bugingo ne buli baddi omukyalo oyo akukyayisa famire yo ne buli baddi ojja kumusuulawo mateeka
ojja kumusulawo mu ngeri olw'ensonga nti ebintu byakugamba okukola si bituufu. Omuntu okukyawa famire yo si kituufu. Abaana bo abaava mu lubiriizo, abaana beweezaalira, lwaki oba obasulawo? Era nga Pastor Jessica Kayanja kasawulira amawulire agatambula agalaga nti Pastor Bugingo yafunye omugole omupya, yagamba kati yessaawa Susan Makula akifiiringe. Pastor Jessica Kayanja bw'ati bwe yayogera, yagamba nti yessaawa Susan Makula akifiiringe. Jjukira omwaka gwa 2022 omwaka oguwedde olw'ebiseera batwendinga nga buli omu akasukira munne. Pastor Bugingo akasukira Pastor Jessica Kayanja, Pastor Jessica Kayanja nga akasukira Pastor Bugingo ne Susan Makula, gamba buli omu nga akasukira munne. Ebiseera ebyo ndowooza mubijjukira. That time akaseera ako. Kati Pastor Jessica Kayanja agamba nti yessaawa buli omu kugamba Pastor Bugingo asige kyakungula asasule mu ebyo byazaakola family ye n'okukakana ku mukyawe eyamuzalira abaana n'amuyisangamu amaaso Pastor Teddy Bugingo. Era nga Pastor Jessica Kayanja essaawa zino ndowooza essanyu limu takuba yakyogerako n'agamba n'obuli baddi Susan Makula ajja kusasula ebyo na byonna byakoze okubanga akyayisa Bugingo family ye n'abaana be beyeezalira mu lubiriizi. Era ng'omugole ono kiraga nti yagenda okuleeta Susan Makula okubanga akola ki asasulira ebyo, kubanga agenda kuba ateekeddwa okubanga yawukana nani ne Pastor Bugingo ebyaddala ebyallo. Jessica Kayanja yalagula n'agamba nti tajja kumala bbanga na Pastor Bugingo Susan Makula bayinako empiika. Era nga Pastor Jessica Kayanja ye ali timu Teddy Bugingo binaggwirawa mu subscribing ate munyigene kade bagita Faali TV jimba tumeleka abali Qatar, abali Saudi Arabia, abali mu ggwanga lya Bungereza ntimu alikuwanga mu followinga Faali TV. Nambe basabaga mati muli big nnyo okubanga mugifollowinga subscribe ate onyigene kale mbere bulungi mwera.